tewali muntu yali akoze bulabe oba buvune ku muntu munne right now mu Uganda amazima nga yagala government ekyuke. Kankitereze bulungi. Tewali muntu yali akoze munna Uganda kibi nakukuta n'aba poliisi n'aba makooti nasigala nga ayina nga omuntu oyo ayagala government ekyuke, because they all know singa government ekyuka tewali kintu kikaddi omusango teguvunda. Very many people will get justice if at all the regime changes, rather the regime falls. Now, mwena muze mulaba stories mu ggwanga lya America, one of the most powerful men in the entertainment industry in the United States of America, Puff Daddy P. Diddy, right now tuogerera ali mu komera. One of the biggest and forever greatest R&B singers mu nsi yonna yonna, R. Kelly, avundira mu komera olw'emisango gye yali yakola emyaka 30 emabega. Kitegeeza ki? Nti newokola omusango mu President Museveni nga yafuga, Bobi Wine wabazze nga there is rule of law, you will want at one time face the law. Kati tewali muntu yenna alina misango egyo yandiyagadde regime ya Museveni ekyuke. Wakategedde. Now, waliwo omukyala ennaku zino musumba. Ono omukyala kigambibwa y'omu ku bantu abamanyi Chameleon from A up to Z. Ayina emboozi gy'anyumya, nsaba ogiwa obudde ogiwulirize ate don't forget to subscribe. Verse strange kwoli. Kamili celebu, but now I come to visit ne mukwano gwe nga nze sigala wabweru nga ntunulira ne ngamba, that's my favorite artist, that's my artist. Jukira the book I have, but now the book sinaba gikola kiraba owulira. So nga buli lwengende wa Kamili nsigala wabweru kati sisobola kwerabira. Buli lwe natulanga wabwerwe nga ntunulira mu ddirisa nga ndaba ekifaananyi kya Sean Paul, you know that photo that Chameleon has, nga buli lwe nkola bwe nti kyekifaananyi kye ndaba. So that is one day we started. Chameleon says, come in the house, young girl. So we entered the house, and that was before he got married. Before he got married, nga nange sinaba na kufuna na muzungu mu Dr. Hardy. Nga tuli baana bafala nga balineyo bayitangayo batya wansi eyo namoki nanyama nyanama kati ebyo ebiseera byonna gye nvudde ne ba Chameleon. Amen. Munange, thank you Flavia darling for listening. Munange nga tukula ki kati mukwano gwe nga tuchakalanga, he takes good care of me nga buli lwe tubeera Bwotadda nga ngamba let's go visit Chameleon nga tugenda tuchiringa jukira. We are from Entebbe, Chameleon is in Seguku. So that was like our hangout. But in the same time, this is in the, I don't want to put his name out because it's Imanyi honestly, the guy. So in that time, now we are becoming closer. Now Chameleon tutandise kwogeranga abooluganda. We are now becoming more familiar to each other. We are chilling now. Obunyarwanda bumpweddemu omanyi obufala bw'abanyarwanda bwe balaba omunayuganda. Obeera ogamba nabonye maana nabonye Chameleon. Omanyi how Rwandese love Chameleon. Nga buli lw'ochiringayo ng'ogamba nabonye Chameleon. Chameleon ni mushiti wange. So netukula bwetu tutyo Chameleon nafuna Daniela, we meet Daniela nga is at home, we met. So like literally nekula nani ne Chameleon. So we have that bond. Nalongo mukwano ja kwesotinga bwe mba nkulimba tewandibadde ng'owuliriza naye bw'oba owuliriza story kitegeeza making a sense kati ekukubiye kukonye kikuluma nti nali taliwe kuva mu buto ojja kutya wamapengo owulira. So netufuka very very close that if you talk about Jose mwana nkunyigira bodeno ate n'oyogera ku Judith Hard ne Kamila akola ki akunyigira.
wandika nti Jose Chameleone juwa mapenge nze nchikukugamba from me to you. This conversation is personal. Anjagala nawe ne bwe tuva wano. You look within yourself to just say, you know what? Let's just save this man of God. That Chameleone is also another blessing. Fena nga bwe tuli wano. Tugenda kwekola mo mulimo fa bagenda kwezengulu. Ufe pengi gwe oyina okwogerana. Even me nebwe mbeera musumba saawa zino nsumulule saala, but there are some issues that will come and I will run to you and I will tell you, Peg, I need you to buckle up, go to war. No rwana naye jukira manyi ga Katonda ge gatutaasa. Owulira, so tetugenda kiriza bano banyukama okujja ne bagala atotulwanyagana fena nosanga ffe abalina okubanga twewe ebitiibwa. These young lost souls want to confuse us. They want us to fight around, and the minute we get off social media, guess what? They're the same people laughing. Mbolaba namukozeseza navuma bane namukozeseza najja ne yeeraga ku social media. That is what I'm fighting. That is why I said this Bible has to help us. Yep. So Munange, during the pandemic, so we have this relationship. We are in the industry. You fall, you get up. You fall, you get up. But we don't know why are we still. But guess what? Deep down, when I look at Chameleon, I see him as a male version of myself. Rwakwanti teturwana. Atene Chameleone. Okurwana oku. That is the devil, the spirit of Jezebel that is running all of us. Kubanga nze pengi natula wano nembagamba. I blocked Kabalagala. Ekubo lyonna nendi blocking. Kumacha. Anger. Yes, the devil. Ekutwala nekutekawo. When you're up here, when God blesses you, the devil keeps wanting to put you out in the eyes of people. Ngekufula mubi. Joan, you can laugh 100 times. God bless you. Welcome to my house of mercy. Otegera peng. Otegera. Devil buli lwoberanga Katonda yakuteeka kwe ekisache etaala lyonga litangala. Osanga nga stani asigala kusindika. No matter what you do, you have to stay the ugly, the bad person in front of people. That's why olabanza obulamu bwange bukyusa nadde eri Katonda kubanga nali siri muntu mubi. Nyambye buli omu. Chameleone ye muntu akola concert. Atadirinze n'aba manager, tadirinze ne the right avenue. Akwata sente zona amala kuperforminga ne bamukwasa sente nga bwe bamuzimukwasiza bwati. Mwena abali mu motoka bagenze ne Chameleone ku concert. Mwena nga akola ki? Nga abakwasa sente. But guess what? Until you realize that is God's grace, nokkiriza nova mu bintu byensi, era ojja kusigala nga mu maaso g'abantu. You're that what? That person. No matter how much you try to do good. Hallelujah. No matter how much you try to be good. Bwoba okyali mu maanyi go. Bwoba okyakiriza mu sitaani. Bwoba okyakiriza mu sitaani pengi kankugambe. Mulaba Chameleone tumwegombye bonna nga tukyali bato. Ompulira mukwano. Until today I say it in the eyes of everybody that is going to watch Peng Peng's show. I will never be the person to condemn Chameleone. I will never come out and say Chameleone is a bad person because he's not a bad person. Mbatwala. Naye Peng Peng mbadde nkyakugamba nti Mukama bw'aba yakuteeka ku ekisaate etaala buli omu alina different calling. Amen? So that man was blessed by God. But until he turns his life around and follows God's direction, Stan agenda mukozesa buli kyayagala. And for you to turn your life around, you have to come in front of God and seek Jesus as your Lord and Savior. Otherwise, ojja kusigalawo, ojja kubeera n'eddoboozi ddulungi, ojja kuyimba for millions and millions of people. They will love you, but whenever you get off that stage, your life will always fall apart. Your life will fall apart.
Everything you loved will leave you. Everything you wanted so bad, you'll never have it. Everything you've worked for, bikuita mungalo, all your children will turn against you and you'll be like, what is this? What is going on? And that is why I turned around and peng nze naye twale wa Katonda nagamba Mukama sigenda kudda mu balogo. Amen. Sigenda kudda wa Sitaani kubanga Sitaani ejja kumpa obugagga wayitewo omwezi bwe basifunye sente z'okuzaayo mugulire ente akola atya. Strip everything that he gave me away from me. That's why I ran to God. Amen. Peng, I ran to God. So this time around, with all the love, peng, nze wali oyogera ku Chameleon nenkaaba amaziga nenkuvuma nekuteeka wali. Nga buli lw'oyogera ku Chameleon. Nga that day, everything of mine is messed up. So during the pandemic, we went to his party. Is it a party? Is it a drink up? Nga wonga peng ebyo ebiseera bya COVID. What I know motoka. COVID, yeah. You know that moment where, oh my goodness, that time, guy yantwala. Yali munene. Bana bali bwe bat up and down, mu mamotoka gaabwe. Mukwano nasasula bitwalo 10. Okugenda mweyo pate. Kati laba, omutima gwange guno. Kuvedda, nze nayagalanga buli omu opportunity tekuyitako. You understand? Nga nkubira mukwano gwange mugamba, bulijjo oyagala kugenda ewa Chameleon. Jangu nkutwale. Tugenze. Tutuuse pate. Tuli awo. Omutegadde. Guess what? Noli. Ali. Mie. Omutegadde. Mie. Hallelujah. Bang. Nabagambye, you are the only person that I can sit here and talk to about the dark side of the industry. Omutege doyo, noli, mie, wandika mie. Kati mie, oyo mie. Wandika mie, osirike, te mubaldinya de mumentioninga mbega ide bana mwe. Kati mie, wandika mie. Nga bali mumuwaga. Bali muchi? Mie. Muwaga. Gwena kudamo chikube. Laba msista wo. Yako wada. Amen. Wandika hallelujah. Wandika hallelujah tusumulure mbozi gwe. Nga sister wo ngambani gwe mumanyira namwe muve wano mie yani gwe mie gwe bitibye munyumya namwe nemba pengo ontegere otya nemba gamba biti namwe mujja wano walaji baba se walaji abalimba mie ngali awa nga bali awo nga Jose wangali awo Jose simuntu walutalo nze kankugambe pengi nkugamba Jezabel ajja tukozesa nnyo mie ali awo mumanyi bwayagala mie bamuwadde oba titite bali babaza bonna omwezo sawa jukira nze nyingirawo nezange mie ali awo bwakwata ebintu ebyali bya mie ng'alaba ddala omunene ow'eddobooza mpanye mie ng'ayongera mie ng'ayongera kuzimba nga bwazimba mie yali yakulabako ddeeka balagala mie yali tali wange mie bweti kati mie naye anyina story ye otegera nga bwe nakugambye pengi nze industry ngimanyi bulu nze neyanza Katonda eyanzuula eyankwata n'angamba vaayo muganda wange kubanga singa safuna Mukama n'ensalawo okujja kwabya buli omu nandibadde nsiba wano ndowooza nga nawungawunga nga nawo bampunza kati mye buli lwe boogera ndowooza nga azimba kati nze ndowooza nga ndi mugundi nze nabeera ngaawo ku ddirisa nga nkwasa esigala wange bwenti jukira nze ndi mukazi wa bigambo bitini nebwe mbeera kupate mbeera bwe nabeeranga bwenti nemba tunulira nga mu mutwe ngamba kalera babafala naye
Mirikwesi chali wange tubera tulaba ku idiso mbera ntunulira netegera Mirikwesi oyo amumaze. Mirikwesi oyo amumaze. Like you know your brother, you know deep down. When Chameleon decides okuwa obutaala, he just wants you to feel good. Ontegera. It's not you're bigger than him. He literally can have all the money that he wants in the world. Ontegera. Na yaye bwaba asazeewo okukola bw'ati n'akuwaana. Aha. Otambula tokyatukola ki? Kati mye n'alowooza nti takyagambi tebamwogerako. Nze nenkuviirayo. Nengamba mukwano. Olaba. Ezo ze wakwatako bw'obulu. Sente ze walabako. Awo we wakoma. Balekerawo okulimba. You will never bounce back. You will never bounce back. It's done. Wagwamu. Ha! Pink. One thing I remember is Mune owa otegedde wadred omutegedde ye yakwata glass kenyini nanjuwa mu maaso glass ya whiskey. So I went blind and I was beaten. But Mirikwesi teyankwatako. Chameleon has never beaten me. He didn't touch me. But bali bonna bali kubali. And now, why do I tell you that Chameleon didn't beat me? Because Chameleon was standing on the side, behind. When I didn't kalakasa pink. Chameleon yendoza yagamba, wano, ono yomuma, agoba singa. He knows his girl. Yagamba, Jukira, Chameleon has seen me before. And he knew you cannot tame Judy when she tries to speak. Naya bera kozet asumuluku sebibihe. So now he's there standing in Gagambaha. Oh no, ndabo rutalo rugenda kuvao. But how do I now start to be the one to protect? Atengo wedampana mie. Ontegera. Otegera. Omumanyi Kamili wange. Amen. Omutegera. So kati ye. Yakola ki? Yesigaza mu mulyango. Ngaba nze ndi wali nereze. I'm telling you namugamba chagwa. I'm telling you from me to you. You will never bounce back. The money you had is over. You will never make any more money like that. Bakuwa mukisa wagukozesa bubi. Zagwawo togenda kuddamu kugagawala. Jukira kati nzayogera. Tosobola kunteminga. Chameleon is also behind there saying, does Jude understand that they can literally beat her up and finish her off? So ne bankuba. Chameleon, mukwano halo nawe twaliza mulito yingira mu mmere y'abanno. Kananka we situlira bwerere. Owulira mukwano. That is exactly what happened. When I was done being beaten,